Mzee Lukwago Swali eno critical analysis njikoze kuba kayungirizi bayite ba lobbyists. Donald Trump be yasindise ku lukalu lwa Africa bajje banyunyunte sente mu bannakyemaliranga Museveni William Ruto basobole okubeera nga bakolagana bulungi na America naye nga sente ziwanyisiganyiza emikono. Abantu abo bemulaba abaline mwami Museveni kuliko bakulembeddwamu omwami gwe bayita Roland Roberts, US citizen and West Virginia lawmaker, aina akakwate ku United Arab Emirates Royal Family n'abakulembeze bayo basheyi ne ba politician. Akolagana n'abantu abayina enkolagana kuba masheeka abo aba United Arab Emirates abayina business mu Sudani ne Uganda ne Kenya. Ekibinja ekyo kyasoose Kenya nga 16 January 2025. Then Odrek Lwabogo n'alya sente ku mukyala Anita Amongo n'amugamba abo bakayungiriza abo bajja kuyambako okwogerezeganya ne Trump administration esobole okulivansinga envumbo oba sanctions ze bakuteekako. Sente nyingi nnyo yaziwadde Odrek Lwabogo. Okay? Ne mwami Museveni yawa sente nyingi nnyo Odrek Lwabogo atuuke genda mu America bogerezeganye ne administration yaliko Biden basobole okubeera nga bazza Uganda mu AGOA. Okay? AGOA jibaita African Growth Opportunity Act. Akatale ensi za Africa zizitwalayo ebintu byazo ebirime nga tezisasudde misolo. Wano mu Uganda naffe twali mwetuli naye ng'okabeeramu olina okubanga oleetera ebibiina by'obufuzi okukola ow'eddembe ly'obuntu ng'olina zero tolerance to corruption. Enguzi weeri ebibiina by'obufuzi tabikkiriza kukola eddembe ly'obuntu alikyoboola nga n'ekyasinga okumugobesaayo kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Kire nti Trump ye wa ddiiru kyova olaba yafuula omukyala gwe bayita Suzy Wiles White House Chief of Staff. Oyo omukyala is a lobbyist era ye co-chairman wa Mercury. Roland Roberts ng'era akiikirira abo bamasheeki okuva mu United Arab Emirates baagala kuzimba rail lines mu bagenda osobola okukusiza gold. William Ruto gwali okubba e Sudani nga yekobaana ne RSF boss Ahmed Dagalo bamuleete nuno Museveni gwababbye bakwatagane basobole mutuusa mu Gulf States. Robert Roland yani yaliko former US presidential aspirant era lawmaker naye ayina banne nga Makadeli yasingibwako omusango gw'okuvujjulira obutujju mu nsi yonna ba Al-Qaeda. Era mu January 2012 Makadeli, a former member of Congress from Michigan, yasalira 1 year mu US District Court for the West and District of Missouri mu Kansas City in a federal prison olw'okulemesa obwenkanya n'okuteeberezebwa okuwagira obutujju mu nsi yonna. Yatwala sente enzibe eri Al-Qaeda naye mu 2020 President Trump yamusonyiwa. Makadeli oyo mukwano nnyo ni President Trump wuyo ali awo ne mwami Museveni. Abamu ku baami mwami Museveni be yasisinkanye era kwabaddeko Jack Kundram, Albino Obongo Modem munabyabufuzi okuva mu South Sudan. Abamu ku baami abo baliko akabuuza
olw'okwetaba mu bumenyi bw'amateeka ekyabaleetera obuzibu n'abakwasaganya amateeka. Obongo Modem mu 2022 yayogerwako nga omu ku baafuna 100 Kenyan million shillings mu 2020 sente ezasasulwa Nairobi County Government eri Cyrus Jirongo former Rungai MP okumuyiririra ku ttaka eryali mu custody of the county government over a defaulted loan of 19.8 billion shillings. Abongo Modem yali omu ku baali banoonyerezebwako Ethics and Anti-Corruption Commission olw'okusasula 250 million Kenyan shillings nga kigambibwa nti Abongo Modem ng'ali wamu ne former US Congressman Makadeli yabba 38 million shillings. So abakulu abo ekyabaleese kwe kulaba nti Museveni abawaatya ssente n'okukakasa pulaani engeri gye bagenda okutereezaamu erinnya lya Museveni zijjunta regime before the Trump administration. Mugenda kulaba ebintu by'obutujju nga byeyongera kuba oyo Makadeli mu kugumu ekyo. Bamale bagambe nti Uganda an ally in the fight against terrorism alumbiddwa abatujju, so America enakuwala wamu naye. Mugenda kulaba golodi ebyobugagga bya Uganda Museveni agenda bikwata abiwa abakulu abo babitwalire bamaseeki aba United Arab Emirates. Eno bokeyinge okubeera wokwe. Museveni abadde nga awa Machule emitwalo gya $6 buli mwaka, nga buli mwezi abawe emitwalo 5 egya $. It is a public relation office gundi lobbyist group ekulirwa oyo omukyala Suzy Wise Trump gwe yafudde chief of staff wa White House. Anita Amonge mumulaba wuyo wali naye bamukakasizza nti tugenda nyiga amapeesa nti ye envumbo bazikujjeko gwe tuwe ssente naye naawaayo. Awo Museveni wasinze okutukwata obujega. Era mukulu Kalimu Ntambi nayogerako naawe ku nsonga zino n'oŋŋamba nti nammwe mugenda ku deployinga tiimu etamanye ya Suzy Wise. Abasajja baabo bazze profile zaabwe muziraba nzibu. Katusabe Museveni byabalanirwa aboogo birime kuyitamu kubanga abantu be yaleese bonna bali controversial. Mwalaba wano Kanye West we yajja Museveni gwe yayitiramu okulaba nga Trump akakkanya kuba Trump yajja n'omuliro ba autocrat nga Museveni ne Kagame. Museveni nani n'oyo we Zimbabwe yaliko yani erinnya Muzeyi Robert Mugabe. Robert Mugabe yagenda ono omukulu n'akozesa ssente ng'era wobalaba kuba ekintu kyosisinkana abasajja bano baakiruse kuva Abu Dhabi bamasheeki. So muna Uganda mwisibe bbiri wano we wali ekinusi ekisibako Museveni mbuyinza emyaka gyonna mbeere bulungi. Nga opposition mu Uganda kijikakatako nayo okufuna team esobola okwengejinga ezo Western power in a way ereetawo enkyukakyuka mu Uganda. Kuba Museveni babadde babataddeko tabo y'amaanyi nnyo okuva e Congo n'ebyo ebintu bya M23. Tibaagala kukozesa basajja bano babaterereza erinnya to whitewash ebikyamu bye bazze bakola era ddemu atukalakata emyaka 5 emirala. So tuzuukuke. Let us engage those Western powers in a way that infects regime change.